ate we sigambe kana nagamba kogo wange kakati buli omu alina ebyobufuzi buli omu everyone must be a politician actually in this day and era byewagira era bosanga omuntu ngagamba omuntu watali mu byabufuzi tosobola kungana toli mu byabufuzi ebyobufuzi ebisalawo ebyokulya ebyobufuzi ebisalawo entambula ebyobufuzi ebisalawo ebyensoma era bosanga omuntu agamba mutali mu byabufuzi omanyi oyo wankwe tulina press conference sina omanyi politics ono akatata politics omulaba anyumira ddala ku myaka nga mukyalina amaanyi katolaba kitaffe ba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere be baasimba omusingi gwa ggwanga lino kutwala kikututambulira kati ffe tulina kubaswa tosobola kubanga mwana mutongo oli abakutegerera butegerera leero kiro ya sukaali bwerinnya n'erinnya omutwalo n'otabaako kyoyagala kuba nfuna n'akatebe nfuna wentula ebyobufuzi buli omwayi kyekyo no kyenjagala okwogerako era wenalindi kyekyo kyenjagala okwogerako nti oyogera nnyo naye ate okimanyi nti waliyo abantu era nga balina byabufuzi naye nga tebaleekaananga ggwe ate tebalina ddoboozi olaba kakati gwe ngwayogerera gavumenti yabye eri mu ggwanga muno bw'otayogera omanyi bingi ebaddewo mu ggwanga nga twogedde bwogezi wulirizaako owuliriza osobola okuwagira era n'oyogera eddoboozi lyo n'oliisa wonna weeyagala oba ku social media oba wa naye ate olina okusigalamu ak'obuntu ate nakatolaba wano mu bitu bino byaffe byokulakireyogererakeeyo bagenda bakwata omwana netwogera ono nayogera nona ne bamusesema kati nze ni mukazi wo at the end of that day nkwetaaga abaana bakwetaaga nange mbeetaaga byendiko olakakaino gavumenti eno kati gavumenti yaffe bwenajja gwe buli wootuuka abakumanyi n'abatakumanyi n'otandika osobola okuwaana pateyo but you don't talk against the other government most especially mu bintu ebiri disrespectful ate nawe leka kati olaba bano bagundi bano bamagundi njagala nkubuulire waliwo time bwetuka ng'oyibayisaamu eggaali olutula ku boda n'otandika owa boda yo n'olyoka omwogerera omugambo omuyitirivu bwe guti olutula mu saluni okusala enviri n'otandika kati olaba nodda ku mukulembeze nodda ku bannabyabufuzi n'ojologa n'ovuma olugenda mu restaurant okulya emmere w'osimbulira mulimu ki gw'okola ani akusasula kati olaba nedda I am bothered, I'm concerned. Olutula mu taxi olinga abalokola abatuwerekera mu bus nga tugenda eri kunjiri. Nga obuulirawo enjiri ffe tuli ku bannankyukakyuka. Katole South Africa Nelson Mandela yakozesa enkola zonna okulaba nga ajjawo abakabuli. Njagala onsaasiremu nange ndi muntu. Ate kati simu abawulidde nti no Balamu agenda kujjayo abanupu be bakwata. Kaimugera mu Amerika ngago bakwata gwajjayo. Nakyemalira omulaba. Kakati kakodyo bakakoze. Bagende babakwate abamale ye bagenda abajje bagambe nti ffe babi ffe tetwakola by'obufuzi bya Uganda. Naye kakati osobola okwewala ogenda mukomera. Tomanya. Nga bwogambye nti it is politics. Tomanya kigendererwa kyabali. Kati gwa kakodi yako yagala bakakwatiremu manyo no malayi na kumeka. Anka talaba eno enseno ensi bagambe egula musaayi. So yagala ogumo ogugo gubere kwago. Wabaka Katonda bwayagala. Ora Katonda nzija kubuleka ekintu kimu. Kakati olaba guno omulembe kakaka sababu katusirika. Kasitosi bana abasajja bezira kusirika. Sigambye nti no sirika. Akaluluwe kakubakera ku macha genda kyovola banga akaluti bakakuba mu lujjudde. Oloza bo bali basiri. Akiki oyagala okugamba. Nti osobola okubeera quiet n'endongo ine enkyukakyuka gy'oyagala. Gwe nga gwe kubyoyagala. You don't have to make noise. Waliwo ekintu ky'osobola okwogererako. Singa abeerawo nti bagambye mbu wano waliwo ekinnya yogera ku kinnya. Nti bigamba kati ne b'obigamba tebabiwulira kati ogamba wa boda akole ki? Ogamba ayongereyo ekigambo. Ogamba mu saluni bakole ki? Enkyukakyuka tuzimba nzimbe. Abakulembeze bajja ku kyalo kuno ne mwogera nabo. Lwaki oba togamba chairman? Lwaki oba togamba simanya chairman omugamba n'atabikola kati byogera paka binatuuka eri waggulu. Ani gotuma waboda gotuma oba ankusaluni ababambuda babambega nekisinga obukulu kwongerayo ekigambo butasirika kozesa omumwago kozesa essimu yo okusobola okubeera nga ate oyanika olabisa zikala ezimu nazivaamu era nawe batatuuse mu redi ate sirina okuba sister wa redi ngeri close to redi yejo yambadde kulabisa yejo yambadde close sister ya redi
obo kyengezaako okubagamba iffe tesobola kuzikiza genda mpola mama ojja mukabya amazzi kati poliisi eyo beefuula abaakabi naye bajja ne bagirako mu beŋŋange mu bakuba amayinja nabo bantu batya bakole batya ebyo bye baleetera obuzibu lwaki mubamu bakuba amayinja kubalagako kyenkugamba ekyo nti ffe olumba munenze nkubuulidde ensi egula mirambo ndooza n'ogwoma ogwagala genda mpola sigwa singa abantu abalala okwagala ensi eno ogenda n'oyogera mbeera ndi mu nnyumba n'owulya ng'oli ne banneiba gwe neiba omanyi awagira ki nodda ku mizigo buli omu n'omuleekaanira buli omu nolowooza muna alina kukola gwe kyosaaniggwe kyoyagala mba mpulira obusungu mu nnyumba eyo ningamba obwana bwange kati banamanya batya nti ndi mu struggle tosobola gibeera mu mutima gwo gwenga ggwe anti struggle tulina gibaamu ffenna n'okujagazisa abalala kati olaba gwe numala oyambala kati nga weyambadde ejaabu eyo n'ogenda ne weesiba enjegere ku City Square n'oyogera ebigambo by'oluwalabu okimanyi nti gavumenti eno eyinza okukankana nga bwe yakankana omanyi kiyinza okubeera mu State House eyo nga bwe yakankanira nga mukyala wa ijaabu kati nze nnako enjagala okukola akalala njagala ngenda esima ebinnya mu kkubo mala kuntalaka manye nti sirina musajja male ebisigadde okola ebintu byo manye nti ndi namwandu abaana bange nja kubonaabona nabo tujja bonaabona tubeerewo kyoba osooka njagala ndabe emmotoka za president nze sigenda kwewubanga ku kooti muzije kulaba mwami bamuzzeeyo neera neewuube wuuyo kita wuuyo weya sigenda kikola njagala lumu ndabe emmotoka za president nga ziyitawo nziyimirize mumanyira amateeka agafuga eggwanga amateeka mafu fe tugenda teekawo agaffe One Uganda, one people. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama kaaleero